mbuzeeko system ene yinza tukolera bw'owulira tekola ogireka bw'olaba ekola ogigezeseeko. Abantu bangi ekibuuzo kye tuba nakyo kubanga nkibagamba nnyo nti capital takola bugagga. Omusala tegukola bugagga, omusala gutuwa capital. Sente ze tukolera wonna gye tukolera betukolera siza zino tuwa obugagga, wabula tulina kunoonya bye tuzisigamu ebyo bituwa obugagga. Abantu bangi asobola okutuuka ku level nga wadde akyakozesebwa naye nga famire ye teyimiriddeewo ku musaala gwe bamusasula, nga famire ye teyimiriddeewo ku sente zaafuna eza buli mwezi, nga school fees w'omwana tamujja ku musaala gwa mwezi, ng'engoye z'omwana tazijja ku musaala gwa mwezi, ng'omwana bw'alwala tatunuulira nti mulindeeko mmala okusasulwa, ng'okulya tatunuulira nti mulindeeko mmala okusasulwa, nga landlord sente ezimusasula tazijja ku musaala gwa mwezi. Awo bw'otuukawo Mukama aba akwanukudde. Naye abantu bangi ng'obulamu bwabwe bwe bawangaaliramu leero n'enkya bulitaminingibwa sente mmeka ze bafuna, bulitaminingibwa babboosi baabwe, nga boosi we yasalawo sente mmeka z'onaawaayo ku mikolo nga contribution, nga boosi we yasalawo ennyumba gy'onaasulamu, nga boosi we yasalawo emmere gy'onaalya kubanga yasalawo omusaala gwakuwa, nga boosi we asobola n'okusiibya famire y'enjala okumala ennaku 3 kubanga aluddewo okusasula. Muganda wange ekintu ekyo kya bulabe. Bw'obanga obulamu bwonna obutambuliza ng'olaga nti kampuni weetali nga tekuwadde musaala tosobola kubaawo, akaseera kagenda kutuuka nga tekyaliwo, kitegeeza famire tegenda kulya. Tugenda ne tulowooza nti we tutali kampuni tezisobola kubaawo. Amazima amatuufu gali nti tewali mukozi asobola kulemesa kampuni kutandika wadde okubeerawo. Olwansonga nti oluusi wagenda n'okujegatako nga yatandika dda. Kyokka wadde ze bangi abaaliwo ne bagendera n'esigala ng'eyimiridde. Wabaawo abakozi ab'entomo mu kampuni, ab'ensonga mu kampuni. Kyokka ne bwagivaamu kampuni esigala etambula. Gano ge mazima. Abaatandika okukola ne mukwano bangi baafa dda. Abaatandika okukola ne Madivaani baafa dda. Abaatandika okukola ne Yugachiiki baafa dda. Abamu CBS ebbanga lyemazeewo, bangi abaaliwo ne bagenda n'esigala ng'eyimiridde n'ebitongole ebirala byonna. Kati gwe yakayingira oba abaddemu oyina endowooza nti munnange kampuni ekwetaaga nnyo era wootali bingi ebitagenda kutambula. Amazima amatuufu gali nti ne wootali esobola okutambula. Kyokka ate gwe mu bwongo obwo kampuni weetali tosobola kubaawo. Gwe wootali kampuni esobola okusigala nga weeri. Kyokka ate gwe obulamu bwo obuyingizaamu nti kampuni weetali tosobola kubaawo. Gwe wootali mukama wo boosi wasobola okusigala ng'atambuza obulamu era ng'emirimu gitambula. Tewazeeka ndabe gundi nkoleraako wano ne bitambula n'asigala ng'atambuza obulamu bwe. Kyokka ate gwe boosi wo waatali mu bulamu bwo tebusobola kutambula kubanga yalina okuweza okulya, yalina okuweza engoye, yalina okuweza eddwaliro, yalina okuweza okupangisa ennyumba n'ebiringa ebyo. Nyina ekintu kye ntera okubajjukiza nti ne bw'obeera mulungi otya mu kampuni otuuka ng'olina okgenda. Ne bw'obeera mulungi otya ne wabanga tebagobye emyaka gijja kusalako. Nyina muganda wange nali njogera naye avuga tuleera. Ne mugamba obulamu bwo bwonna buli ku bakama abo. Sente ze bakusasula mu kuvuga tuleera ze ziweerera abaana, ze zipangisa ennyumba, ze zirabirira omukyala, ze zikola buli kimu. Ne mubuuza naye olowooza ogenda kuvuga tuleera eyo paka ku myaka 7? Ali mu 40s. Namubuuza olowooza ogenda kuvuga tuleera eyo paka ku myaka 7? Naŋŋamba nedda. Ne mubuuza otegese kubeerawo otya ku myaka 67 nga tokyavuga tuleera, onaaba oyimiriddewo otya? Mu kaseera kano myaka gyana gy'olina okukoleramu ebinaakubeezaawo mu 7 ate gye emyaka sente zonna z'ofuna z'olya. Naŋŋamba olaba muganda wange nange njagala okubaako kentandikawo naye obusente bwe tufuna butono. Onoonya ne kojjako
ogamenti ntandiseewo kino ne kakubula obusente bwe tufuna tebutumala na tumala awo ffenna abasinga we tugwa by'otugamba twandyagadde naffe twandyagadde salale okumweyambisa tubeeko akantu ke tutandikawo naye sente ze tufuna ntono ogenda ozibala ng'amazima n'okutumala tezitumala ogenda okutematema omusaala ng'amazima tegumala bizibu bye tuyina na bwetaavu bwe tuyina kino njagala okikujjukiza ne bw'oliba okolera kitongole ki tolifuna musaala gukumala never nze nzijukira nga nakatandika okukola mu media natandikira ku mitwalo 15 banzigireko essimu eyo natandikira ku mitwalo 15 emitwalo 15 egyo gye natandikirako nasobolanga okulya n'okunywa n'okulabirira famire yange naye bw'ombuuza nabibeezangawo nti amazima sijjukira naye olw'okuba nti ze nali nfuna ze natetenkanyanga okubeerawo ne banyambuza ku mitwalo 25 munnange sijja kugamba nti olwo nalabako ennyingi zentereka kubanga banyongeza omusaala ne nyambuka ku 5 ne nnyingira eziwera ne nnyingira akakadde ne nnyingira obukadde naye era obulamu sijja kugamba nti enjawulo yali eno n'eri kyekijjawo omusaala gw'ofuna obunene bwagwo bwe bunene bw'ebyetaago by'ofuna omuntu afuna akakadde ebyetaago bye byakakadde omuntu afuna obukadde obutaano ebyetaago bye bya bukadde bumeka 5 kati gwe bw'olinda ofuna omusaala omunene osobola okufuna z'ofissaako obeeko ekirala ky'okola tojja zifuna okuggyako nga weekomiitinze nga ggwe omuntu ogenda kwekomiitinga otya sooka okkirize nti sijja kufuna sente zimala namugambye well ovuga tuleera oli myaka 4 sente bazikuwa era ozisasulwa famire okyagitadde mu bupangisa emmere mukyali kungule ne mugamba singa ofuna akabenje akyogera si yakireeta mukama nsonyiwe okimanyi nti famire yo negenda kuparalyzinga olw'akabenjeko ne mugamba kale singa sijaga nti singa bakugoba bayinza obutakugoba ku mulimo kubanga bakwagala nnyo ne mugamba oyina abasajja abakadde bolaba ba myaka 5-6 nga bakyali mu tulera nti mbalaba n'omusaasira noga naye omusajja ono akyayagala kimuli mu nti mbalaba ne mugamba naawe kye bagenda okugamba nti naye okyayagala kimulimu ogwo kubanga emyaka gye egy'obuvubuka gye walina okukola ebintu ebirina okujja mu mulimu ogwo tewabikola kati otuuka akaseera ng'oli myaka 6 ng'ogamba nkyasobola naye ng'embeera tekyasobola gwe obulamu bw'ogamba okyasobola kubanga ne bw'ogamba si kyasobola tolina option endala bakuwa emmotoka ogitwala e Sudan opaakinga emirundi 6 abaana abali energetic agisimbula lumu n'agituusa golooza mukama we anaaba akyakugumiikiriza era akaseera kajja kutuuka nga baga nti tetukyasobola muwa mmotoka naye bw'obanga gino emyaka gye walimu ng'okyali energetic nga n'emirimu gino okyasobola ogikola tewasobola kwezuula na kubuuza nti obusente bwenfunye nsobola kukola kyakantu akananyamba mu bukadde ojja kutuuka ng'oli kisekererwa oli myaka 7 okyali mu taxi park tobalaba myaka 7 ng'akyalemedde mu taxi park alowooza aliwo anaamuwaamu atambuzeemu n'amaliriza nga tewakyali amukkiriza kugenda ku kkubo nga kye bakola ekyamaanyi oli abeera ali akatogo ke wali n'amugamba genda osenvulemu awo n'ajja muzeeyi kyekyo balowooza kigisobola n'agiteeka wali awo nga wookoma ne bakuwaayo 5 naye famire yo giteekedde kufuna 5 tukirowoozeeko ffenna nti mu kaseera ng'emirimu egyo gye tukola mu kaseera kano egituwa ssente mu kaseera ako nga tetukyasobola gikola kutuyimirizaawo naye ng'ate ffe tukyali balamu kiki ekinaaba kituwa ssente ezitubeezaawo oli muzimbi mu kaseera kano okyali energetic era bakukwasa ekizimbe n'okuga nti saawa onaakimala mu bbanga ki tulina enginiya mukisa mu servant omukwasa ekizimbe n'omuza nti bbanga kino muzeeyi kino weekends nga nkikubye wali kati okyali energetic there is a moment ng'oyingidde emyaka 6 nga n'omweko gukumenya waliwo akaseera ng'oyingidde emyaka 6 nga netofaalira 99 likumenya
nga tokyasobola kukola buzimbi ekibuuzo ekiriwo we wabeerera omuzimbi wassawo obulamu obunaakubeezaawo ng'ovudde mu kuba omuzimbi wangi oba gwe walowooza nti ogenda kuba muzimbi January to December bino ebintu lugonvu byenkola sijja bikola myaka egijja maaso ne bwe naaba njagala nnyo bikola sijja kusobola bikola bino byenkola ku zi TV nenkola ku zi radio akaseera kagenda kutuuka nga sikyasobola bikola naye ekibuuzo ekiriwo nti bwe naaba sikyasobola bikola obulamu bwange naaba mbuyimirizaawo naki ekyo kye naasobola obuyimirizaawo nakyo nyina kukiteekateeka kati nga nkyali n'amaanyi ate era kirina kuva ku ssente zino ze nfuna wangi olowooza ebyo byokola kati onaaba obikola myaka 2 maaso gwe omanyi tetukkiriza nti tugenda akaseera kagenda kutuuka nga byonna byokola kati tokyabisobola naye ng'ate okulya kwokyalya n'okulwala okyalwala n'okwambala okyayambala okiwulidde ekyo tulina okunoonya butya bwe tweyambisa akatono ke tufuna mu kaseera kano okuteekateeka enkya yaffe oli n'amaliriza ng'atuzzayo nti twandibikoze naye gwe tunuulira ssente z'enfunagano g'emazima mu bulamu bw'ensi eno salale gwe tufuna ze kilo z'ebijanjaalo 2 olina kilo z'ebijanjaalo meka either salawo ozisige olinde amakungula oba zirye kakati nina kilo 2 ez'ebijanjaalo n'abaana bange tezibamala na bamala bwe genda nga buli kaseera osaka kilo 2 n'ozireeta n'ozirya buli kaseera osaka kilo 2 n'ozireeta n'ozirya osaka kilo 2 n'ozireeta n'ozirya time is coming nga tokyasobola zisaka naye ng'ate bba abalya tebavuddeewo kitegeeza ki nti abadde alya kilo 2 kkiriza weetalaafiya omwana omugaye nti katulya ekibweki ngenda bafumbira waafu kilo 1 gisige gano ge mazima bw'otasiga kilo 1 okulaba ng'ofuna ekisingawo gwe n'otandika nga tezimala olaba n'ebbiri ne bwe tuzifumba tezitumala kya misana na kyagulu na kyankya waliwo akaseera ng'aliwo olunaku nga mugenda kulya mazzi ga bijanjaalo musobole okubaawo kubanga ensigo mwagisize mulinde ekinene ekivaamu abantu abasinga balowooza nti alina waagenda okeera ku makyakube afune obukadde 2 bamuwe kapito nedda togenda ziraba bw'otyo ne bwe banaazikuwa nga tumanyi zikozesa zijja kufa ye nga ani azikuwa nze ndaba abantu bangi nga bagamba njagala kusinkana gundi omanyi business idea njagala mpe kapito tewali mugagga ajja kuwa kapito oyo taliyo tewali mugagga agaba kapito bawaaba abatandiseeko nalaba nti omwana ono oba omuntu ono ekintu kyakola akitegeera akiyinamu obukugu wabula abulamu ka kapito n'amuwa naye bino mbu njagala kutandika simanya njagala kutandika business njagala kola kino njagala business capital ne bw'onasinkana Sudulu Paleria tojja kusobola kukituukako gano ge mazima muganda wange kirowoozeeko kati onaalya kilo z'ebijanjaalo 2 zonna nga bw'ozifuna kubanga tezikumala oba ogenda kukkiriza abaana obalumyeko enjala ebiseera ebimu obaliise half kilo 1 ogisige omulundi ogusooka nga bw'ogisize ejja kufa bambi toggwamu maanyi n'oluddako saka kilo 2 obaliiseeko half kilo 1 ogisige ojja genda okulaba nga munnange obulamu nga butambudde ojja genda okulaba embeera ng'ekwanguyidde nga kiwalowooza nti tekisoboka kisobose kubanga abantu bangi baga nti ebyotugamba twabikola dda nze seeri nakwatako omusaala gwange mulamba nentandikawo bizinesi neegwa olaba n'abazitandika ne zimala emyaka 3 zifunamu setback ate olwo gwe yali atandika obutandisi naye byonna mu byonna nga tukirowoozaako era nga tukyefumiitirizaako nti mu kaseera kano oyina z'olya era bw'ozikola bw'ozirya n'okumala tezikumala naye olowoozezaako akaseera ng'emyaka tegikyakusobozesa kukola zoonaalya onaaba obeerawo otya emyaka tekyakusobozesa kukola mulimu ogwo embeera tekyakusobozesa kukola mulimu ogwo
obulamu bw'olimu tebukyakusobozesa kukola mulimu ogwo naye nga kwokulya okyalya, okulwala okyalwala, okwambala okyayambala. Onaabeerawo otya? Kano ke kaseera koyina okuteekerateekeramu oleme kufuukira nsi mugugu, oleme kufuukira baaluganda mugugu, kubanga nabo bajja kuba balina ebizibu byabwe mu kaseera ako. Tukirowoozeeko. Kinaakola? Onaaliisa abaana haafu y'ebijanjaalo kire mu kitundu ogisige, olabe nga waakiri ojjamu endebe, n'endebe muleme girya, kuula otandika obbaliisa kiro 2, kiro ezisigadde 16 ozisige, osobole okuggyamu ensawo. Ensi ndowooza bwetyo bwetandika. Kirowoozeeko.